Ebisoomooza bingi n'ebinyigiriza bikyali biyitirivu, naye amaka Katonda yagateekawo kutuwa ssanyu na mirembe. Manyi nti biyinza okuba tebitambula bulungi, manyi nti biyinza okuba nga tebinyuma, n'ekyo tekitegeeza nti amaka tegalina mugaso, tekitegeeza nti tegalina muwendo. Bantu bayomba naye era ne badda mu maka, bakayana baddayo mu maka, balwana be baddayo mu maka. Kitegeeza nti amaka ntabiro ey'essanyu n'emirembe. Kale bonna agafuula ekifo eky'emirembe n'ogafuula ekifo eky'essanyu, onaalabira emmeeme ye ekiwummulo. Kitegeezaako okutegeeza ng'oyimu ku bintu by'oteekwa okufaako n'okukolerera ennyo kwe kulaba nti amaka kifuuka ekifo w'ojaguliza, kifuuka ekifo abaana be basanyukira, kifuuka ekifo abantu nga balina emirembe, kifuuka ekifo gye weesunga okudda oluvannyuma lw'emirimu emingi eginyigiriza, kifuuka ekifo gy'oddukira oluvannyuma lw'emitawaana egy'ensi nga gimaze okukukubaakuba. Bw'onaayonoona ewakaawo olwo onaddukira wa? Si bwe abasajja bakwatira mu loogi betwala bajjuuzi wano ku mawulire. Kizimbe ekimu mu kibuga ekimu kyakwata omuliro. Ekizimbe bwe kyakwata omuliro mu kibuga ekimu, waggulu eyo waaliyo loogi zokka. Misana ttuku sina kiro nno munnange, misana ttuku ng'ensi yonna eraba. Abasajja abakulu abanene bolowooza nti emyaka egyo balabika balina amaka, balina n'abaana, ne balyoka bafulumira mu madinisa, mu ttawulo, abamu nga n'embuto teziyinza na kuyita mu madinisa. Abasajja bakulu olabira ddala nga bonna bandibadde balina we bateredde, kubanga okubanga oli muloogi kitegeeza nti oli musajja ddala. Wandibadde ng'olina wooteredde, ng'emyaka gyabwe ogiraba bandibadde nga balina abakyala, nga balina abaana, nga basanyukira mu maka gaabwe, nga kyekifo gye bawummulira, nga balina emirembe. Naye abasajja bonna ng'embuto zibali bweru, buttawulo babwesibe bulinga bw'abaana bato mu kibuga ekimu, muliro gwakwata mu ggwanga erimu. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo, kyenjagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, ti ebintu byo biswaza. Lwaki omusajja otuuka okuba nga emisana ttuku nga n'enjuba evuddeyo eyakira ddala, weetaaga okwefubitika mu loogi emisana ttuku? Ofubutukeyo ng'olubuto luyiikayiika luli bwe tuluyinza na kuyita na mu kadinisa, nga n'akadala ke bakutereddewo togyako, ne bakuba ebifaananyi ng'oyimiridde wakati mu lwesedde lw'abantu n'okutegeera totegeera. Naye ng'emyaka gy'olimu sijja kugamba nti owa envuuka wa myaka 23 abadde yeeyiiya, naye ng'omyaka oli mu 5 oli mu 6. Kitegeeza nti amaka tewagawa mukisa kukufuukira kifo kya buddukiro. Kyabasajja ng'abo bandibadde basangibwa mu ziroogi, obuswavu obwenkanidde awo. Lwaki mbyogeddeko bino? Buli amaka lw'ogamba omukisa okukusanyusa, buli amaka lw'ogamba omukisa gafuuka ekifo w'ofunira emirembe, buli amaka lw'ogamba omukisa gafuuka ekifo gy'oddukira ng'omaze okukoowa, ogenda kusigala mu bintu ng'ebyo ebiswaza ebitalina makulu era ebitalina mugaso. Lwekyo nva nkukubiriza, kkiriza amaka go gafuuke ekifo w'oyagala okubeera. Kkiriza amaka gafuuke safe haven, gafuuke ekifo w'owummulira, gafuuke ekifo gy'oddukira, gafuuke ekifo w'osooka okunoonya obubudamu. Weebonyaabonyeza bwereere ng'amaka go gafuula ekifo w'otayinza na kudda. Abamu bakomawo ne musula mu mamotoka, ne weggalira mu motoka mu galagi, n'obeera omwo paka ku makya kubanga wayingidde 8, omukazi n'agaana okuggulira oluggi. Kati ku 8 ogwo ne webaka mu mmotoka 11 n'ozukka nga tonaabye, n'olyoka onoonya ebiyigo mu Kampala onoonaabira, engoye n'ofuna waddobi w'oziteeka. The question is why? Lwaki omuntu yandituuse ku ekyo? Lwaki amaka kyandibadde ekifo w'otayinza na kusula? Lwaki okifuula ekifo ekigumu w'otayinza na kubeera? Nze nno nkuwa magezi, omala budde buli wobeera n'amaka n'olemera okugafuula ekifo ekirungi. Olwekyo olina ogateekamu empuliziganya nga bwe tuzze tuyiga, kubanga tuyiga ku mpuliziganya mu maka, communication in a home. Era nabagamba nti muno tomuzikiza kwogera, kubanga alina okubeera source. Weetaaga nnyo munno ayogere, era weetaaga nnyo abeere wa ddembe okubuulira kyawulira. Kijja kuyambako nnyo mu maka agalimu essanyu awamu n'emirembe. Ekyokubiri, abagamba nti message, kubanga source ereeta message. Luli twayogera ku bubaka Friday, ne mbagamba nti obubaka bw'otwala bukulu nnyo.
wegendereze nnyo nnyini ddala obubaka bw'otwala bukola ekintu kinene nnyo ku ngeri abantu gye banaabufunamu. Message eyinza okubeera nga nnungi naye engeri gy'ogisabisa ogireeta ate n'egita kituufu. Oyinza okubeera nga ddala kyoyogera kituufu era nga kitegeerekeka naye engeri gy'okireese ne kyonoona bwonoonyi okusinga okulamya. Nabagamba kiteekwa okubeera nga kintu kigenderere amaka okubeera n'essanyu n'emirembe tekigwa bugwi. Kati gwale yagamba nze njogera bwogezi nze kasita mubuulira yamanyi nze kasita mugamba bakitegedde batakitegedde bibye nze bwe njagala bwe njogera tojja kunnemesa. Kye ngamba kiki? You have to be deliberate. Oteekwa okuluubirira okukola amaka amasanyufu, oteekwa kukisalawo, oteekwa kugenderera kibe. Yensonga lwaki toteekwa kufulumya bubaka nga bw'oyagala kubufulumya, kubanga gw'olina eggwanga mw'ova. Waliwo eggwanga ly'abantu nga bali arrogant nnyo nga akamwa kaabwe tekaliimu yadde engeri z'okwogera. Omuntu ekimukulembedde mu maaso kyakuba waawo. Kati nammwe gye muli nze kye ngamba kiri kimu. Ze zifuddeyo mawanga me bakuzaala najova na bye muli ebyewammwe byonna muli b'amaanyi ewammwe byafaayo byammwe byakuboggoka era teri ayinza kukubajjamu. Nze sifuddeeyo. Neetegeera kino nti message n'engeri gy'ogitwalamu ekosa abantu abakwetoolodde. Olumya abantu, okosa abantu, onyigiriza abantu, obamalako essanyu awamu n'emirembe ng'oleeta obubaka ate mu ngeri embi. Okwogera kwandibadde kulungi n'okuwuliziganya mu bufumbo singa abawuliziganya basiba bulungi nnyo obubaka bwabwe. Twandibadde tuleeta obubaka mu bukkakkamu, twandibadde tuleeta obubaka bwaffe nga tuli beeteefuteefu okuwuliriza abalala kye bagamba. Waliwo abaagala okwogera mu maka naye nga tesi beeteefuteefu kuwuliriza be bagambye bazzizzaaki. Teriyo mpuliziganya yonna mu maka ebeera ejjudde ng'omu tazzeemu. Teweetaaga kwogera bigambo n'ogamba munno nti bunira. Tokola statements nga ziweddeyo munno talina mukisa gukola reaction. Gojja kuntegeeramu omusera, gojja kumpulira. Ekintu ekyo ne kimala kibaawo yulusiwe. Kati buli wakola statement nga zifundikira nga teziwadde munno mukisa gwakwanukula obusse communication channel process eba efudde channel eba blockinze nga nebonakubira omuntu essimu n'ayogera ebigambo ng'owulira mu kimu kyegijja ebirala ne biga n'owuliramu ekirala. Toyinza kusigala ku ssimu eyo okumala ssaawa ng'oyogera ne bwe ziba eddakiika 5. Be tubeera mu maka kkiriza sayiika eggweeyo. Yogera nga munno omutereddewo omukisa ogw'okwanukula. Ebimu tobimanyi bumanya, ebimu tobitegeera, ebimu weetaaga kufuna musana gumala. Kambategeeze mwenna abalaba ebigambo bino. Singa ffenna twalimu omwoyo ogw'okwagala okufuna omusana ogumala ku kintu nga tetunnaba kukyogerako na kukikola, bingi nnyo ebikyamu bye twandibadde twewaze mu nsi muno. Maka mangi nnyo agandibadde gakyaliwo olwaleero singa abantu bombi abagalimu baali batwala ekiseera ne basalawo okwetegereza ensonga nga tebannaba kuzoogerako. Waliwo omukazi omu eyalina embwa n'azaala omwana omuto. Omwana omuto oyo ng'amuteeka mu kibaya ekisero kino eky'abaana n'amufulumyako ebweru awo mpola mpola. Embwa ye yali agyagala nnyo nga naye emwagala era ng'etegedde nti n'omwana azaaliddwa wa mu nnyumba eyo. Mukyalo n'afulumyako omwana we ebweru agenda okukizuula ng'alabika talina muliro. Kyava akwata akakumbi waffe buli obwedda bwe bayitanga obwa UPC n'akakwata akakumbi n'akatwala agenda aggyeyo omuliro aleete akume ekyoto. Omwana n'amuleka mu kibaya awo kubanga waali kumpi ku muliraana awo. Naye nga bw'omanyi abakyala
watuuka ku muliraano ate n'asangayo emboozi anti ne bakoleeza yamala okukoleeza emboozi omukyalo n'abanga ne yeerabiddemu ku kati ddakiika nga 10-15 awo 2 omukyalo ono agenda okudda azze n'omuliro ku kakumbi ke ate kati okulaba nti asimbula naye ng'emboozi ekyawooma aba ali awo embwa nejja embwa egenda okutuuka nga yonna ejjudde omusaayi embwa egenda okutuuka nga yonna etutubanya omusaayi mu mannyo ku mumwa yonna ejjudde omusaayi omukazi n'akuba omulanga omulundi gumu nti woowe nfudde embwa essa omwana wange n'awulira obusungu n'obulumi n'akwata akakumbi n'akakuba embwa ku mutwe bwe yakakuba embwa ku mutwe embwa n'ekaaba nnyo nga teraba nagyeraga neegezaako okudda n'agyongera akalala paka embwa bwe yafa n'alyoka adduka emisinde agenda ewaka alaba omwana we embwa nga bwe mutagudde agenda okutuukawo ng'omwana mulamu talina na buzibu bwonna okwetegereza nti ate kyekyabaddewo ng'omusota omunene gwabadde guzze nga gugenda kuyingira mu kisero ky'omwana embwa neerwana n'omusota neeguyuzaayuza ebifi neegusuula eri n'eryoka edduka ejjeetegeeze mukama waayo temunnanga omulaba abadde atulumbye omwana waffe babadde bagenda kumulya n'edduka okomewo okuuma omwana waffe omukyala yawulira obulumi yawulira okwejjusa okutabangawo n'adduka ddeyo akebere ku mbwa alaba oba yasigaddemu obulamu ng'embwa yakaze dda kale singa omukyala oyo yasooka n'agenda n'akebera mu kisero nga tanaba kutta mbwa embwa yandigise yayita ejja gaana kufa singa ddala yasanga omwana ng'embwa yemuyuzizza ntizo yandibadde n'ensonga ey'amazima lwaki yandigikubye akakumbi ku mutwe tewaliwo nsonga yonna emukubisa mbwa akakumbi ku mutwe nga tannaba kugenda kukebera mu kisero obanga ddala omwana bamulidde mu kyokuyiga eky'olunaku olwaleero njagala okubategeeza tukoze ensobi nnyingi nnyo olwa message gye tuleeta n'engeri gye tukwatamu empuliziganya mu maka bantu bangi nnyo abasembwa naye nga bandibadde basooka kukebera mu kisero kyali tekigenda kutwala budde bungi omukyalo n'okukakasa nti omwana afudde embwa yandiwonye naye n'atejjusa mirembe na mirembe ku lw'embwa eno gye yali tasobola kuzzaawo ebbanga lonna ery'obulamu bwe yakaabira embwa eno amaziga n'eddembe ne limuggwako n'addira erinnya lye yali ayita embwa eyo n'alituuma omwana oyo n'okutuusa olwaleero kikyengezaako okugamba manyi nti naawe oli eyo owuliziganya mu maka go naye olina ekizibu kimu osooka kutta mbwa nga tonaba kutunula mu kisero temwagala kwetegereza temwagala kuwuliriza temwagala kutuukira ddala ku butuufu bwa nsonga abamu mukeberana mu masimu ne mutaagalira ddala kutuukira ddala ku butuufu bwa nsonga naye nga singa otutta omukisa n'owuliriza osanga emboozi wandibadde ogitegeera bintu bingi nnyo by'okola olw'okugaana okuwuliriza n'okola ebikyamu bingi. There are many mistakes made in a home because people are not good at communicating and listening. Embwa togikuba kakumbi waliyo abantu abakastigating edda abaami baabwe. Waliyo abantu abamala dda okulippa bakyala baabwe ne baboneka ku bulabba. Naye ng'osanga singa abadde atutta omukisa okuwuliriza osanga yanditegedde. Mbakakasa mu communication twala ekiseera owulirize. Twala ekiseera otegeere ensonga lwaki. Twala ekiseera otegeere obubaka obuli mu bubaka oba bukuleeteddwa. Kiyambako nnyo mu mpuliziganya mu maka. Buli kiseera bw'oba owuliriza mu maka waawo omukisa ogwamu n'okwanukula. Toyogera bigambo nga gwakomekkereza. Waliyo abasajja bafaananako bwe bato n'abakazi. Buli woyogera ebigambo nga gwakomekkereza tebyanukulwa tebiddibwamu abiwulidde abiwulira abikolenga bwe biri otta omukisa
ogw'okuwuliziganya ne munno mu bufumbo mumaliriza temulina mirembe tewaliwo nsonga yonna lwaki obeera mu maka musajja gwe nga togalinaamu ssanyu ng'abeewuwo buli kanaku olina kudda ng'oboggola bannange moze ebituulo ne balyoka booza bannange musimbula ennyumba ne balyoka basiimula bannange engoye zange ziriwa ne balyoka badduka ne bazireeta tewaliwo nsonga yonna lwaki weeteeka mu kkomera ly'amaka n'obufumbo kubanga wajjula amaanyi agatalina mugaso g'oteeka okusaasaanyiza ewalala ng'okola ssente. Why do you make your home and marriage another burden to you? Wera kuboggolera ono n'oboggolera ono omukazi bw'otamuboggolera tawulira bano bw'otababoggolera tebawulira bano bw'otabaviira mu buntu tebagenda kukola mukazi gw'oli eyo kati omusajja bw'otamukola bw'oti tawulira kasa tubeera mu maka nga ffe tuwogera ffekka ffe tuteekwa okuwulirizibwa ffe tuteekwa okutegeerwa tutuuka ku mutawaana omunene tufuula amaka ekkomera gwe wennyini ne weesiba enjegere zotasobola kuvaamu. Bantu bangi muli mu maka mwesibadde enjegere gwobeera mu maka nga buli kimu kyonna kya busungu buli kimu kyonna kikozesa puresha. Anti abo sibakubira simu tebakola bwe bati anti abo siragira tebakola bwe bati anti abo abeeka bo baleetako omuzannyo tebakola bwe bati abo basaagisa. Lwaki obiire mu bulamu nga wenna weesibye ne feesi ne yeesiba maaso ne gakumyuka abeeka ne bakutama n'owulira nti okyayagala na kubalabako lwaki weesiba? Emirembe ogimalirako ki? You are making your home a prison. A home is not designed to be like that. Katonda tateekateekangako maka gabeere bwe gatyo. Katonda yatunda amaka ng'abantu bagenda kurespondinga gy'oli gwe omwami lwakwagala nga bw'ola baffe bwe tukola eri kitaffe ali mu ggulu. Katonda ali mu ggulu bwe yayagala okukolagana naffe yandibadde aleeta kibooko n'atukuba emiggo mulokoke. Yandibadde atambula ne bamalayika buli aganya okusoma Bayibuli ne bamusiba mu kkomera. Yandibadde atambula n'ekibooko buli aganya okusaba ku makya ne bamutimpula. Ozo lwaki Mukama si bw'atyo bw'akola? God wants a response of love. Katonda yagala turespondinge gy'ali na kwagala. Yesu nga lwaki ayagala tuwuliziganye naye nga naye awuliziganya naffe. That is the happiness that should be in a home. Oteekwa okuba mu maka ng'ab'omu nnyumba yo barespondinga gy'oli out of love and respect. Ago ge maka agalimu emirembe. Ago ge maka aganaatambula. Ago ge maka gonaasanyukiramu. Ago ge maka nawe gojja okwenyumiririzaamu. Communication. Lwaki mukyala otarespondinga gy'oli out of love? Lwaki abaako ne kyati okugamba? That's the question. Lwaki mukyala waati okwogera? Mubiirawo nga omukyala amala kwekuŋŋaanya n'abaana n'alyoka agamba mutabani we omukulu Sekajugo nno gwajja okwogera Sekajugo weetegeke omusajja wuuyo ayingira. Sekajugo nagati ani mbazi Nakajugo ono abaagezaako taata mutandikirewo maama kyetibe maama weetibe ekintu Mukama yamanyi ffe tukusabira. Lwaki omukyala mu maka ajja okwogera gy'oli ng'abaana bali mu bisenge basaba ne basaba essaala ne basigala nga n'okuwuliriza bawuliriza bagenda kulya paalagala amukubi oli bannange tufudde ate twakugambye tutumayo maama. What is that? Olw'amaka wafuna gaaki? Ebikatonda si bye yatonda bibeere mu maka. Tebikufuula wanjawulo. Tebirina kifo ebikuteeka kubeera nti oli wa mutawaana. Bikuteeka buteesi mu kifo kya kuba toli taata mutuufu. Toli mwami mutuufu. You don't deserve to have a wife and children if that's the way you treat them. You don't deserve. You don't qualify to be a husband. Nawe omukazi, you don't qualify to be a wife. Antu wamala kweteekateeka okwogera naawe ne wamala nakunaaba oyagala ogenda ofudde
oyagala okugenda okwogera ne maama sooka onaabe. Ne bamala kunaaba ne bakuuta n'ebigere bulungi nnyo enjala zibiri nga zitukula. Ate alina okwogera naawe alina kujja nga afukamidde kwekulula awo wansi. Kikyengeza okwogera temubeera mu maka ne mugafuula makomera g'abantu mu nsi. Okuwa ekitiibwa kirungi n'okukuziza empisa mu baana kirungi, naye kikole mu kwagala nga owuliziganya nabo bulungi, nga mukwatagana, nga musanyusagana, nga mwebaza Katonda, nga musinza. Be mukola ekyo muba mujja kulaba omukisa. Tugenda kutandikira nga tukyogera ku mpuliziganya mu maka na biki ebivaamu butawuliziganya bulungi. Genda ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagggala Ivan Samuel. Olabe ebigambo byonna ebirala bingi biwasubwa. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Tukwebaza Yesu kubanga oyogedde naffe. Tuwa amaka agalimu essanyu n'emirembe. Gwe bennyini tuzimbe kuba gwasobola. Ekisa kyo n'okwagala kitubeere mu byonna. Otuwanguze ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.